nkaaga tegwaweddeko ng'otya Allah njagalwaniko omukono gwo nti ennaku 3 ezo zonna ozinaabye tuli muzikiti wakati tumaze okusaala wanika omukono bwoti ogamwagulimu ennaku 3 mmeka nkaaga ogende ennaku 3 nkaaga nti Allah alaba ebiri ku nguna ebiri munda ezo ennaku zonna 3 nkaaga nzinaabi olabi muli obamu n'ekintu oluusi nga kikugamba ebigambo tonaaba abantu bakola time table n'amanya ku Lwokutaano nja kunaaba omubiri guno gwennaabye gumpise mu weekend yonna si bwe kiri ngende ku Mande wali awo nabeko kabazimbi kati oluusi oba n'ekintu nga kikugamba kati ekintu ekyo tubeeranga tukyesibako nitugamba nti netubanga tulanze kusoma noga nti waliwo ekintu ekikugamba nti fuluma nga totereera ng'oli wano totereera kuddala ne baleete omusajja emire wano atandika okugamba okwepiikyo ojja kulaba abantu nga bamulaze mu Colin Hotel ayimira bwati n'akanula n'amaaso tavaawo paka ebiggwa naga batubbye nnyo ennyimba zonna taziyimbye tazimazeeyo jjayo nteekeyo taluyimbye kati biki byogamba ebyo mutegedde nti sitaani ina amaanyi kale ntwala omukisa guno okwebaza mwenna abafisizza yakadde tubeeko kye tweyigiriza mu busiraamu bwaffe katutandise alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu kaseera kano kennyini nja katwala nsooke nebaza ow'ekitiibwa Allah atukoledde enteekateeka esinga okuba ennungi ne tusinkanako wano ng'ensonga etusinkanyizza kubanga tubaako kye twejjukanya mu busiraamu bwaffe tewali kirala kyogero wano okuggyako okusoma amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne ahadithi wamu n'okusabira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyakola kaweefube yali ow'amaanyi wamu ne baswahaba be eddiini y'obusiraamu kubanga ekola ki ng'ettuukako ekyokusatu kwe kubebaza abatudde wano obusiraamu buli waabe bwatugamba man la yashkuru nnasa la yashkuru Allah siwe giri omuntu wabanga tasobola kwebaza bantu banne abatasobola kwebaza wakitiibwa Allah bannange batono abasobola okutuulako wansi n'agamba kambeeko kye neeyigiriza mu ddiini yange ey'obusiraamu olunaku emyaka tulabye ennaku ezibeeramu mu mwaka siwe kiri olunaku lwo lubeeramu essaawa mmeka 20 mmeka 20 mwezi zessaawa ezibeera mu lunaku ne essaawa 24 buli swala wano tugisaale ya dakiika mmeka ekinene nji dakiika 5 siwe kiri mukande wange koki kiregeeze swala 5 zirimu eddakiika 20 mmeka mu 5 neno osanga omuntu n'agamba eddakiika 25 zimbuze okujja ku ssaawa 24 naga zimbuze okujja no muzikira eddakiika naga zibuze olunaku lulamba lulimu essaawa 20 mmeka naga zibuze subhanallah wallahi tulina ebizibu kati anje n'oteekako kino nti baada magaribi mubasharatan tusigaleko wansi tubeeko kye twejjukanya ababeera obabeera baahiro kale n'olwekyo mwibale kutuulawo kati omulamwa gwaffe ogwaleero tulina ekintu kye tugenda okubanga tweyigirizaako kuba obusiraamu buli kintu kyonna bwakyogerako teese bulungi baddu ba Allah ne tugenda kukyesigamiza ku aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eri mu Qur'ani al-Karim mu surati Imran al-Imran aya ya 25 aya 20 mmeka surati al-Imran aya ya 25 ojja genda ogisome ogitegeere bulungi omulamwa gwaffe tugenda gwesigamiriza ku aya eyo tegerekese bulungi egamba etya Allah subhanahu wa ta'ala tugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim yatugamba qul allahumma malikal mulki tese bulungi Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti ay katonda kabaka w'abakabaka malikal mulki kabaka w'abakabaka mumanyi obukulembeze bonna
obuli ku lukalu n'olwensi, obukulembeze bwonna obuli ku lukalu lweno olwensi. Allahu subhanahu wa ta'ala yali waggulu w'obukulembeze bwonna obuli ku lukalu n'olwensi. Kuno ku nsi kuliko obukulembeze bungi. Kambawo ekizampa emu. Wookeranga enkya ku makya olwairo, mumanyi ekiswa? Mumanyi ekiswa? N'ogenda ku kiswa n'otemako ettaka booti, ku makya ojja kusanga ekiswa ekyo we watemye nga waliwo ettaka ebbisi. Si bwe kiri? Abaani yalitaddewo ettaka ebbisi eryo? Sinkuyege zaalizimbyeko. Kati keera ku makya n'ettaka ebbisi eryo obeere ng'olijjako era. Era ojja kusanga era enkeera nga zizimbyeko ettaka ebbisi eddala. Wallahi ettaka eyo ne woolijjako obulamu bwo bwonna. Era olunaku lwofa booti nga zongerako ettaka eddala. Biwuka ebitategeera, si bwe kiri? N'ebirina obukulembeze nga bisobola okwemobilizinga ne bikola ekintu ekyo ne bitaggwamu maanyi ne bifundikira nga bye biwanguzi. Tegerekese bungi baddu ba Allah. Wali osanzeeko akawuka konna wookasanze. Njaluleeta ebintu bya bulijjo bitegeera obulungi. Nga kasanze obugaati olidde akagaati n'okunkumulako bw'okunkumudde. N'osanga akawuka nga kazze kalonzewo akagaati ako. Naye nga akagaati ako kayimiridde awo kaliira awo wennyini. Akawuka okasanga kasitula kagaati kakatwale eri bunne bwako. Si bwe kiri? Mumpulira bannange, tosobola kusangayo kawuka nga kali awo ku kagaati ke wasudde naye nga kali okagamba kandye nzikute. Bwe naamala okukkuta ne bannange banaasanga bongerezeeko awo. Ne kasakasanga omunyago gwonna kasitula busituzi ne bagenda ne baliira wamu. Inna Allaha ma'a jama. Instructions kuva eri bakama baako. Bukulembeze we buli awo. Mumpulira bulungi bannange. Kati ali waggulu w'obukulembeze obwo Malikal Mulk, kabaka w'abakabaka bonna wa kitiibwa Allah, yakola ebintu ebyo byonna. Mumanyi enjuki? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mumanyi enjuki? Mwe temwewuunya enjuki ezo zimanya zitya? Kubanga kati abazungu bagenda ne batulimbalimba ne batufera ne batugamba nti waliwo kye bayita chemistry. Si bwe kiri? Bakulaga engeri gy'omikisingamu amadagala ago n'omikisingamu kemikezi ezo ne muvaamu eddaga ne muvaamu ebiki n'engeri byonna tebinnabaawo. Allah tulaga nti yamanyi chemistry awa waggulu, kubanga akwatyata ekiwuka kye bayita enjuki. Allah n'akiragirira ne kigenda ne kigaa nti kangende mu kamuli kali mbeere nga nzijjamu ekirungo kino, ngattemu akamuli kano nnyungemu ekirungo kino, ngende ku mazzi nteekemu ekirungo kino. Hatta enjuki n'etuuka n'egenda mu ttooyi n'ekwata omusulo ogwo, muzisanga si bwe kiri, n'etwalako eteeke mu kirungo ky'omubisi ng'emanyi gujja kuvaamu nga guwooma. Njuki buyuki. Obukulembeze we buli obw'enjuki. Kitegeeza waggulu waazo waliyo kabaka w'obukulembeze obwo. Salaamu alaikum. Tukyali ku binyonyi, tukyali ku biwuka. Mumpira bungi baddu ba Allah. Okay, tugende ku kiki mumanyi? Tugende ku nkoko. Enkoko eŋŋanda mugimanyi? Njagala tusitule ekintu kino nga tukijja wansi. Salaamu alaikum. Sekaisima. Waliwo kye bayita enkoko eŋŋanda. Enkoko eŋŋanda ezitali nzungu, ekeera ku makya, erina obudde obuli specific nga buli khasa. Kasita buwera bwe buti papa ng'owulira empanga zikookolima. Zirina essaawa? Tezirina ssaawa, si bwe kiri? Kasita buwera ku makya buti nga zitandika okukookolima. Era batandika okuzuukuka. Bakasita owulira enkoko nga zitandise okukookolima, obudde buba bukedde. Si bwe kiri? Wallahi ne ziba zisuula mu kasitoowa k'omu nnyumba. Obudde obwo ne butuuka n'olemo ziggulira, zo zivaayo ne zitandika okutambula ne zipamaapama mu ddiro. Si bwe kiri? Zaagala kufuluma kugenda kutandika kuyigga kyakulya. Enkoko eŋŋanda zendi okwogerako, z'enkoko nga lw'obudde obuli specific. Kasita bukoona bwe buti papa ne bukoona buti papa nga zonna zisonga mbere gye zisula. Wali osanze enkoko eŋŋanda ng'erina obwana ng'obudde buno ekyatakula awo mu lusuku. Weeziri? Naye mukyatakula. Sanga omuntu samulala gwakira atakula. Wali osanze enkoko eŋŋanda, nkoko kinyonyi, ng'obudde buno ziri awo egamba waayi kati gigeze saa 12 awo ng'eddayo kwebaka enkoko eyo n'obwana bwayo. Okwata omuceere
kyacu obiyiwaawo mu lujja wallahi oziraba oba zinaatuula zirye era ojja kusanga ng'ebojjako katono egende emanyi nti Allah agenda kungabirira enkya tosobola kugisanga ng'esitudde si bwe kiri kale obangira tonna kitegeera nga tekinnajja mu bwongo bwo bulungi kwata enkoko eŋŋanda va wanewuwo wano muzikiti olwaleero genda ewasula enkoko z'eŋŋanda muve ku nzungu ŋŋamba eno enkoko ekuze eŋŋanda okwata ekyacu omuteeke ku suwaani oba ogisuza mu kasitoowa otuukewo ssaawa 4 gwa kiro oteekewo emmere eyo olaba oba enaagirya walla tegirya egitunuulira bweti paka ebukola ki budde bwakwebaka naye ng'olukuzukusa ne bakwasa lolekisa wennyini wootandikira tomanyi budde bwe baliiramu si bwe kiri just kukoonako bukoonyi bwoti kati ebintu ebyo byonna nga mubiraba obukulembeze bwe birina buvaawa ye aya eno gye tuli okukola ki okusoma allahu subhanahu wataala atugamba kuli lahumma malika almulki obugamba beera ng'ogamba nti ayi katonda omufuzi w'obwakabaka bonna yali waggulu w'obwakabaka bonna teriyo bukulembeze buli ku luka luno lwansi okujjako nga Allah yabukuwa kati otuvuddewo tugenze mu maka tugenze mu maki salamu alaikum warahmatullah tugenze mu maka wano buli muntu baamuzaala olina maama wo olina taatawo oba oli muzadde si bwe kiri ne wallahi amaka mubeeramu taata si bwe kiri ne bubeeramu maama si bwe kiri ne mubeeramu abaana ne buli muntu alina omulimu gwakola ne bakeera ne bagamba abaana abalenzi mmwe abakima amazzi mmwe abasiba yente mmwe abagenda ku nnimiro mmwe abasennya enku abaana abawala kusiimula nnyumba si bwe kiri kufumba kwoza ngoye si bwe kiri kwera lujja ekyo ne bakikola bwe batyo taata akeera kufuluma ku makya kyoyagala kyonna nga tonnalumba taata ye abeereri nga senkaggale okiyisa wa maama si bwe kiri maama genda omukuba akamuge munne maama engatto zaayulise ajja kugambira ku ddaddi w'ekiro si bwe kiri kuba oluusi akoma omwebase ebyo Allah n'abiteekawo ne obwo buyinza n'obufuzi obwo kabaka w'obufuzi bwonna wakitiibwa Allah kati ne tujja mu bino ebyaffe ebitusumbuwa bwa pulezidenti akuna si bwe kiri chairman 5 LC1 kuva ku ofisi bwa pulezidenti paka ku ya LC1 kuva ku ofisi bwa mufti paka ku y'omwaziinyi ne tujjaawo ebyo byonna Allah yabigaba bukulembeze ekimu olina ku mulimu gwe baakuwa nga gwe supervisor gwe akiikira abakozi abalala bonna ebyo Allah byonna yabigaba era Allah yakuwa amagezi ago agakulonza Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso n'otuga assalamu alaikum agamba tu'til mulka man tasha agamba subhanallahi malikal mulk Allah subhanahu wa ta'ala agamba awobufuzi oyo gwaba yagadde Allah subhanahu wa ta'ala okuwa obufuzi alina ebintu byakuwa nenga buli muntu wakutunulira alaba otuuse okuba n'obufuzi obwo kati kambawo ekizampo bukeera enkya kumakya katandikire ku bufumbo si bwe kiri amaka bukeera enkya kumakya Allah awo obufuzi oyo gwaba yagadde Allah n'akuteeka mu mbeera n'ofuna akasente si bwe kiri n'ozimbayo akayumba oba n'opangisa akayumba n'ova mu boys quarter za taatawo n'ogenda n'oganze kangene nepangisize n'ofuna kyajayo n'omufaliso inchi 2 nekikateni ekya bulaaka si bwe kiri n'okiteeka mu mulyango tuyagala balabe biri munda ashajaatu hiya ma taqumu bi obuzira kyo kyetuyimirawo nakyo alkhawfu wa ma tasharu bi ante akatengo bokutya kye kyetuwangala nakyo oba n'okutya noga ne wenagendeyo naafuna kyendya si bwe kiri wali obeerawo inogamba bampeku basiika amagi bampeeko n'olingiza kati waliwo abagenda okuvano ogenda olingiza emaseppiki gewammwe kati oba n'akatenga ako ng'omuvubuka noga naye alkhawfu wa ma tasharu bi okutya kye kintu kyetuwangala nakyo mbuneetongole bukere nkya kumakya nnoonye ekyokulya nga sikiraba mbunange bansabe renti mbumpase mbukere nkya kumakya mbunange bansaba fiizi mbunange nga wensaba abaana wensaba eddagala mbunange bansabe eddagala
olina abeera n'okutya okwo ne kye tuyita obuzira ashajaatu yamatakumu bi ye muntu agamba bisimillah nsimbudde ekigere ekisooka kwata kyajayo kwata omufaliso inchi meka inchi 2 funa kateni ya black obulungi giteeke mu mulyango oteeke wali omufaliso gwo oteeke mu kyajayo n'essimu yo wallahi sitepu gy'omuvinze bwe tomanyi buzito bwerina obuwanguzi bwonna buli awe butandikira okusula ekigere ekisooka ekyo Allah wakikuwa nakuwa n'obuvumo obwo bagenda kutandika okulamu elementi ekerenca ku makya naye waliwo abantu b'enkyazo oluusi ne bajja ne bandabako n'okusanga ng'obufaliso guli wansi ng'ogulayo akatanda si bwe kiri ne banajja mbatuuzeewa n'ogulayo okwo sofa set si bwe kiri kati Allah abaako ebintu byakuwa ne bukerenca ku makya ne wabaako omuntu akerewo oba muwala n'agamba wano nsobola okukolerawo amaka si bwe kiri olw'ebyo Allah byakuwadde mumpulira bulungi bannange naga wano webanga sinzize wano nendekawo esikaati yange nendekawo engatto zange n'akasawo n'enkya lwe nadda abavubuka mu bimanyi ebyo si bwe kiri n'enkya lwe nadda nga ndekawo ko engatto endala ne bulawuzi nawuli lunajja nga ndekawo ko sikaati ne sapatu bw'atyo bw'abisomba ogenda okulaba nga biweze ng'asulawo olunaku lumu 2 si bwe kiri nga gane kasane z'ennyambala weeziri si bwe kiri nga sebo gw'olangirira ndi mufumbo subhanallahi barika al-mulk n'ekyembadde njagalamu salamu alaikum kyendi okwagalamu tu'ti al-mulka man tasha Allah w'obufuzi bw'aba yagadde Allah akuteeka mu kifaananyi bw'ati nga n'aba mwana muwala nga akutunulidde bw'ati agamba oyo asobola okunfuga oyo asobola okukola ki okuba kwetega kankole ki ate Allah obufuzi n'abukuwa n'oyagala mwana mu atandise n'amaka kullukum ra'i kulli ra'i mas'ul an ra'yati si bwe kiri buli muntu mulunzi era buli muntu agenda kuwuza kwe yalundanga si bwe kiri Allah n'akuwa omukyala n'omufuna mu mateeka amatuufu ne bukirince ku macyango okomawo ewaka ssaawa mmeka 2 ne bakuwaniriza ne bakuwa ekikopo ky'amata ne bakuwa girasi ya juice n'onywa ne bakuteerayo amazzi n'onaaba ne bukirince ku macyanga Allah omukazi amukugondezza akuwulira kasita okola bw'oti bano obadde oyagala kuki kiki ekigenda mu maaso si bwe kiri ng'oluusi okumu ne bakolera nako ssebo ne bakola ne masaaji mukama waffe ne bukerenca ku makya seekayisima nga ye mukazi y'omu yennyini oyo atali mulala atali muki n'okerenca ku makya n'okomawo 7 gwa kiro 6 ne bakubuuza ssebo okeereyeewa okoze eki ekyo ekibuuzo tokitegeera oba okitegeera ekibuuzo ekigamba okeereyeewa tolina ansa yaakyo gyokeereyo omanyiyo si bwe kiri muge munne traffic jam abadde muki tuluddewo wano na wano nojja kusanga omuntu ng'atandika okwogera ekigambo gera omuntu Allah gwagenda okuggyako obuyinza n'agamba wane wange wano weeyagala okunfugira wumbulize ebibuuzo ebyo eyo ye ansa ekorespondinga nakyo kye bakubuuziza bakubuuza ovaawa ssebo okeereyeewa munno teyeebase alinda gw'oyingire bakubuuzizza okeereyeewa ozzeemu ekibuuzo noddamu ansa ng'oli waazi ekigambo kyoli open n'ogamba wane wange tebambuulizawo bibuuzo ebyo obuyinza Allah tabutwala bugenda olwo atandise okusiruwaza si bwe kiri kubanga lwekira mu aya eno ne bukerenca ku makya omukyala mmanyi abakyala abo salamu alaikum Allah n'amukuwanga wallahi omukyala akufugira n'abakyala abo bafuga bakama bange Allah yabamma ebira byonna naye yabawa okufuga abasajja nze nalabako omusajja olwatuuka bwati papa ewaka namuga stokes ziruwa n'akatambaala ye gyatambulire gyaleka stokes zazijjamu gyazisula basooka musaba stokes naga nja gula empya ziriwa abakazi bafuga era kasita kwatamu bwati nalaba ng'ogaana abamu abatategeera Allah ng'agenda akukwatamu ng'akulekamu kafunawuzu n'ogejja nga wennaogejjera ku ddagala kibakugamba nga mu nsi muno gwakyewako obujulizi wekka nti otegeera wekka boti naye nga abantu batunulira bona bagamba omusajja oba yabaakyoyo
talina buvunanyizibwa bana byose okuzaala basula atiitirya mukazi nga kulina bwati mu control. Owulira wallahi okeera enkya ku makya mumpulira bulungi bino bye tuzungazunga mu nsi Seakasimu bye tuzungazunga mu nsi muno wallahi noga waayi ewaka eno lwaki nzirayo ngalonsa kampite wano ku bbuca ntemeseeyo hafu y'ennyama si bwe kiri temeseeyo hafu yaki y'ennyama abantu bange bagende bawutekka nyama ne kasupu engeri gy'okooya abasajja tebamanyi gulanva abakinjaji abo ennyama ente mugiraba eyo ebaamu amagumba n'ennyama naye amagumba gabaamu mu nnyama omwo ne golooza bagasuulewa oba otuuka ali salaamu ka biifu amagumba agasuulewa kati ye balina engeri gyakutegamu ebigumba bye si bwe kiri akubala bwati n'asena ka biifu k'oyagala then eggumba n'alizingira muli n'omukato teekako savu lingi n'akugira amasavu gabawo yagakuŋŋaanyiza dda tomanya ngeri gy'alijjamu n'ateekamu amasavu ogenda okulaba nga hafu y'ennyama kota y'amagumba n'amasavu si bwe kiri yes kati n'okomawo ng'ozunga n'akaveera ewaka n'oteeka wali mu kasitoowa n'otuula wali mu ntebe mu ddiiro omukazi n'ajja n'atunuulira enva ezo n'azisumulula bw'ati amaloboozi gatandikira mu kasitoowa eddoboozi ne lijja ne ligamba munna nti atuyitambwa atuliisa magumba munnanga ate ffe embwa za wano obufuzi Allah abutwala munne kati ante atugulira magumba atuyisa embwa nuga amagumba egabanga gamulumye lwaki tagajjamu n'agasuula n'atandika okukalira amagumba ago nga bw'ayomba amagumba amerere omusajja atamanyi ggula nyama atuyisa embwa nuga lwaki tajjamu magumba gano n'agasuula wallahi afundikira amagumba ago agafumbye akakkana na seekikkowe nga gakuleredde ku suwaani si bwe kiri kati Allah alinawo yaliyamu obukulembeze si bwe kiri ng'akufuga olwo n'otunira ebintu bino n'ogamba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba tuutil mulka man tasha Allah obukulembeze abo gwaba akoze eki gwayagadde watanzi'ul mulka mimman tasha era Allah subhanahu wa ta'ala obukulembeze abujja ku muntu mu kaseera w'abayagalidde subhanallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Era tewabangayo omuntu addaawo n'abalimbalimba nti okufuga eggwanga lino Uganda omuntu alifuga ye mugezi asinga abantu bonna baafuga. Wallahi Allah kuwa buwi bukulembeze abukuwa buwi n'okola ebintu nga babyewuunya naye nga boofuga baasoma ne batuuka ku levo gy'otamanyi ne batuuka gy'otamanyi naye nga bakubuuza okusomako ne bakubuuza wasoma otya ngera bajjulira bwe bati bagamba ate munnange ate n'amaana agendako wano nga byonna byakugatta buwaya si bwe kiri naye nga Allah obukulembeze Allah yabukuwadde si magezi go kati olwaliro waliwo n'abavubuka si bwe kiri muli wano si bwe kiri abavubuka temuli wano awo tuli si bwe kiri. Assalamu alaikum. People power our power. Wallahi omusajja yava mu bbanga from nowhere nga teri amutegedde yakera enkya ku makya nga ku mutwe gwe kuliko enviiri azisiba nga matu agakola ki agawummula si bwe kiri. Wallahi ne bukera enkya ku makya n'abijjako byonna n'ava mu zino empale z'ebituli n'ayambala amasuuti n'ava mu kwogera Oluganda n'ayogera Oluzungu si bwe kiri. Allah n'amuwa obukulembeze nga Allah yabumuwadde era omuntu amuzalawazalawa totegeera nti ono wa geto bannange oyo Allah ye yamuwa era Allah ye yamuleeta kubanga mu bantu bonna abali mu ggwanga Uganda gutoka kasa nti wabanga Allah gwasazeewo okuleeta alina ensonga. Assalamu alaikum. Ebyo Allah yabikola naye kati gwe noddaawo n'otandika okukozesa obwongo n'ogamba oyo afugaani oyo ajja kukola asobola okufuga era ebyo byogera tobimanyi ebyo Allah yabikola. Allah abanga asitudde omuntu muleke ebyo Allah yakimuwadde. Assalamu alaikum. tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha
era Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nayongera maaso n'atugamba era Allah akuza oyo gwabayagadde ne bakusukkulumya n'okula oyo Allah gwabayagadde n'amusula mu society goloza Allah subhanahu wa ta'ala yalijjeyo n'akulembera opposition yonna oyo Allah bwati bwe yasiima ekyo kiteekako magezi go era toleekaana oyo tajja kukufuga abafuga kubanga negogamba nti afuga olwaleero yavaawa Allah ajja omuntu gyamujje n'amuwa kyamuwadde ng'ekyakimuwadde era n'amuwa n'ebyokwogera kubanga kati omusajja mulaba ayimira bwati n'ayogera ebigambo salamu alaikum noga bino ebigambo byayogera byonna byamagezi si bwe kiri nenga wallahi alinga Katonda yamwogeza nga Katonda alinga yakola ki yamwogeza noga ayogedde ddala ensonga ekoze eki enkutteko ekyo Allah akigaba bugabi era Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso n'agamba watudhillu man tasha subhanallah era Allah kakkanya oyo gwaba akoze eki gwaba yagadde bugere nja kumaja mwene ensi kwaliko abantu ab'amaanyi salamu alaikum Allah aliyakuwaddeko omukazi nga gwamufuga ng'obeeraawo simanya Oluzwayiri bagamba batya nakupenda sana ng'oyo omwagala akutambulira ku mutima nga muli awo mweyagala n'omukazi ne bugere nja kumaja nga wayita wali oyita wano omuwanda lulusu naye akufujja lulusu si bwe kiri n'ogoyo omukazi yali anzitidde emiguwa yali akoze eki n'omukazi naga nabuuka mu ssanda kazi naga nabuuka mu ssanda kate banziike nga ndiwo omusajja oyo si bwe kiri nabuuka mu ssanda naye nga mwali muti mutegese bulungi kati olwaleero salamu alaikum ayo gye tusabukuludde naye ebigambo byaffe n'ebigambo byaffe tugenda bitunulira bwe tuti tugenda kutunulira ebigambo bya Sheikh w'amaanyi ng'alina omukulembeze gwe yali abuulirira 25 Surat Imran 26 25 kituufu 26 Al-Imran ndowooza mbadde nsembedde kumpi 26 tegese bulungi bannange kati bino ebigambo salamu alaikum tukomewo nga munyiize wano buli muntu ndowooza alina obuyinza bw'alina si bwe kiri bakama bange wano buli muntu alina obuyinza bw'alina tusembere tutegere bulungi sitaani oluusi zitula mu bifo bino zitula mu bifo ebyo tusembere kati buli muntu salamu alaikum buli muntu alina obukulembeze bw'alina kullukum ra'i kulli ra'i mas'ul an ra'yati buli muntu mulunzira buli muntu agenda ku Allah agenda mubuuza ku ebyo byalunda kati olwaleero maama ogyako mukula otuuka ekiseera nga gwa mulabirira si bwe kiri taata ogyako mukula baganda bwe gye bakoma gy'okoma okula ng'olabirira baganda bo obukera enkya ku makya nga nawe sebo olina amatwale go olina kaaluumuko emmese zonna eziri omwo gwazinako obuyinza si bwe kiri si bwe kiri bakama bange biyenje emmese nga byonna ebiri omwo bibyo gwasalawo era eno kangikwate era kandekeraawo si bwe kiri ng'obwo buyinza Allah yabukuwa nibye bannange abavubuka we bali wano nga bakyali bawuulu nga akwata ekigundi omugaati mulamba Sulaiman omugaati muki mulamba n'agenda n'agukoza bukoza naga guno njagala ngukoze buki kikopo ky'amata koza bukoza nase ekikkowe nga guweddewo akaveera n'akazingazinga bw'ati n'akateeka wansi w'ekitanda n'awumula ali matwalege atambula okwo agenda n'agula obuceere mu buveera bwagula emmamba ebyenda bibasiiseeko bw'amala okulya n'ateeka wansi w'ekitanda alira mu kaveera okwo mwennyini ku lunaku olw'essande ng'olwasibyeko ewaka naga nti kanfumbeyo ku makoloni ali matwalege si bwe kiri n'akanfumbeyo ku ki afumba akasepiki kamakoloni kalamba n'akatunulira bw'ati nga kayidde naga neki ekyetaagisa okujjula akasepiki kano mbege ng'ate konna ngenda kalya
kiki ekyetaagisa okubega nteke ku ssuwaani nga tekonna ngenda kukola ki n'asinzira mu matwale ge n'akakkana kasepiki k'amakolooni n'akaliira mu sepiki n'akamalawo n'omusanga nga yebase bw'ati mu mulyango nga siza mu nnyindo muno siza kumukumu n'agawana emmese embuuka efa bufi ali matwale ge tomusobola tosobola mukuba mukono ali wuwe. Salamu aleikum. Nibyo banange binjogera sibimanyi yes byenjogera mbimanyi buki bulungi ebyaddala. Kati bino ebigambo tubitunye bulungi. Bismillah. Salamu aleikum. Bigamba bwe biti kataba Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu. Omusajja ono ayitibwa Umar ibn Abdul Aziz yawandiika yakwata olupapula mumpulira bulungi n'awandiika lamma wuliya al khilafa we bamuwa obwa khalifa obukulembeze webamala omuwa obukulembeze yakwata ekkalaamu n'olupapula n'awandiika ila Hassan al-Basri n'awandiikira omusajja gwe bayita Hassan al-Basri n'amuwandiikira nenga mukulembeze amaze okufuna obukulembeze n'amuwandikira nga amugamba atya ayaktuba ilayhi bisifati imamu al-adil naga nsaba ompandiikireyooko ono Sheikh Hassan al-Basri yali muwalimu naga nsaba ompandiikireyo bisifati imamu al-adil mpandiikirayo sifa kutusobola okulabira omukulembeze ow'amazima ow'amaki muzadde ali waka bakuwadde bukulembeze bonna wamala omuwandiikira rahimahullah yamugamba ebigambo bino era Hassan al-Basri n'akwata olupapula n'ekkalamu n'awandiika ebigambo bino byenza okusomesa mu lwaliro. Salamu aleikum. Yamugamba ilam ya amiril mu'minin yamugamba njagala omanye amiril mu'minin omanye ebigambo bino wammanga yamugamba mazima anna Allah ja'ala imamu al-adil Allah abeera nga afuula imamu ow'amazima yasookera ku kigambo ekigamba qiwamu kullu ma'il yagamba okubeera nga aluŋŋamya bonna abakoze eki ababuuze. Salamu aleikum. Salamu aleikum. Tutandikire ku level ki ewaka ozadde abaana si bwe kiri ozadde abaki abaana wallahi bino ebigambo mbikugamba olwaleero omulimu gw'osookerwangako kuluŋŋamya baana bo nga tonnakwata na muggo omwana n'otuula naye n'omutunulira mu mmunye n'omugamba mwana wange eno ensi erimu siriimu eratta. Mumpulidde bulungi? Omwana n'okimugamba n'akola ki n'akitegeera. Omwana omugamba mwana wange eno ensi temuliimu bya bwereere jamiu saada ta'tamidu ala quwwati wal amal. Buli kirungi ky'omanyi mu nsi muno kyesigamidde kukola nnyo na kulya muntu oyo ng'olwo omulabi atandise alya nnyo atayagala kukola atandise okwagala ssente ez'obwereere n'obuulirira omwana w'ono kamwa ku kamwa. Salamu aleikum. N'omwana osobola okubuulira muzaddewo nze omusajja mukulu namulabako yazaala abaana b'abawala aba babiri wamala okuzaala abaana babiri abawala Allah n'amugerera omukazi n'anoba omukazi wamala okunoba obutonde ne bukola ki ne bubanja abaana we bali ewaka bamulekedde baana bakuzeekuze naye nga musajja mukulu oli buli lunaku ye avuga piki boda nga buli lunaku ajja n'omukyala neyeesanyusa abaana balaba baana bato n'atuuka n'okugjayo essimu nga baana bali mu kisenge kyabwe n'akuba omukyala n'amuwalabula neyegayirira omwana yakeera enkya ku makya namuga taata mbadde njagala kwogera naawe namugamba ndo badde yakuŋŋamba ekyo omwana n'amugamba taata mbadde nkusaba tukusaba otufunireyo maama omu mu bamaama bonna b'oleeta tufunireyo maama ki omu tukooyo okuwulira nga bakujolonga nga tuwulira n'okwogerako ebigambo ebikyamu ku kyalo
tufunye maama ki omusajja yagamba kyekigambo omwana wange kyeyaŋŋamba nga buli ssaawa we mba mpeta bwe nti ewa kingi mumpira bulungi mpeta gye batemeza nga amaloboozi ago gavuga mu matu gange nenyimiriza piki nenzira ewaka omwana yabuulirira taata we wano we muli bakunyumiza ebigambo byonna baga taatawo musiru yadda mu bakazi siwe kiri mama we yagamba olwokuba taata we yawasa omukazi omulala oyo kitammwe musiru tategeera yadda mu bakazi naye nga tosobola kufunayo kaseera n'otuulako nekitaawo n'otuulako naani nekitaawo noyogera nze nsula kibuli awo ono omusajja gwe muwulira gwe bayita Anodi mumumanyi abadde baba gwe basse baneiba baffe Anodi oyo gwe basse omukyala ne ayina emyaka 2 mwegi muvubuka muto oli omuwala eyamusse bamira sina ayina mwana muto giringa myaka 22 kawala kanyirira ne akawala kagenda ne kagula akambe kumakyanga akomyewo ava kudigida era banne Allah byatugaana byonna mubireke ava kudigida ataddemuko ku mwenge mutonotono ne kaggalawo bulungi ne kagenda ne kagula akambe ne kagamba njagalayo akambe akasala obulungi akambe akakola ki akambe nga kasala bulungi naggalawo ne kufurwezi nanyigako eno neyeggaali nayingira mu kisenge namukolako emikolo namukolako emiki ambagamba natuuka n'omusalako amaanyi gage ekisajja era bana abakazi bafuuse bazibu ennaku zino bulowera omukazi nga yekyusakyusa mu buyibwa ati neekyukirako ekiro ole kikyabala kubanga asobola okuba azukka ekiro bwati nakwetegereza nagenda ensi kyanja kutandikira wano womala okuwasa womala emikolo gyonna yambala engoye ez'obulungi kubanga bajja kukubala mukama wange kubanga kati buli mwaka oguyita bane salamu aleikum buli mwaka oguyita owulirayo ebyo Simono bamusazeeko kino bamukoze kino nogamba bano abantu baba batya naye taata w'omuwala olwajja bwati kigambo kyeyasookerako ekyo saakiwulira nakiwulira mu ŋŋambo mu bantu kisimanyi oba kituufu oba si kituufu yagamba mwana wange agamba mwana w'omuwala mwana wange omaze n'otwala omutima gwa maama wo n'omwana yatta baawe namaana yetta kati oluusi bakitafa bwe mulaba balina ebintu byebayitamu nga bizibu biki bingi nakerenja ku makya naga abaana bange mbazadde nenvudde ewaka ŋŋenzi omusajja omukulu wootuukira okukwatamu ezizo naye gwe n'osigala ku bigambo byebakugamba ebbanga lyonna okuzza oli muntu mukulu nawe oli musajja bakugamba taatawo musiru yawasa adda mu bakazi bamulogaloga yasigalamu kafuna wuzu funa olunaku tuula n'ekitaawo ng'omusajja omuge taata lwaki yina ensonga eri bweti ne bweti ajja kukugamba ng'omusajja omukulu wolabanga taatawo aserera era n'abazadde tubakubiriza mubeere abantu abagonvu eri abaana bammwe oba mpulira bulungi omwana asooka okutuuza nagga taata ekituufu kiri nti wano tulaba oserera ekitiibwa kya famire kyonna kikola ki kiggwawo yagenda n'amugamba mu maaso salamu aleikum salamu aleikum warahmatullah ogenda kwa ziina yaziina tugende mu maaso inshallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allah
Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tuli ku bigambo bino musajja mukulu yawandikira omukulembeze ku mukulembeze omwenkanya. Tegese bulungi bannange, yagenda maaso n'amugamba nti wa quwwati kullu dhaifu, era omukulembeze omwenkanya ge maanyi g'abanafu. Assalamu alaikum. Omukulembeze omwenkanya ge maanyi g'abaki? G'abanafu. Ge maanyi g'abanafu. Wa quwwati kulli dhaifun, ge maanyi g'abanafu bonna. Kubanga assalamu alaikum, obukulembeze Allah bonna bwakuwa oluusi nakivuze kuva eri mu famire nga twambuka ku bukulembeze buno Allah bwagenda atuwa mu society. Katandikire waka bwe tomanyi nti taata omukulembeze omwenkanya mama omukulembeze omwenkanya, abaana we bajja waliwo ekyana kyozaala nga nawe okimanyi kirina ki eddalu, kikubakuba banne baakyo ne kibasonkereza. Onajja akaba gundi ankubye omulawo, gundi anfumisa omusumaali, era bagamba oyo y'omu yennyini. Maama abayita n'agajangu wano, sembeza wano ettwe, si bwe kiri? Najja n'agamba fukamira weetondere ono. Fukamira weetondere ki? Abatafuuse maanyi ga munafooli n'amugamba galamira kukubira emaaso g'oli. Akubyewo oluyinayo teraba lukube w'omukubye wennyini. Tembera abamama nga babikola, kitegeeza abamukulembeze mwenkanya. Si bwe kiri bagamba bange? Ge maanyi g'abanafu. Wano tuwangaala mu bukulembeze buno bwensi Allah bw'atuwa, ate abakulembeze baffe ojja kusanga nga bakikola the reverse is true. Ng'ate banyigiriza abaki? Abanafu. Buli olaba omuntu banekamba bwire assalamu alaikum. Waliwo abantu bangi nga bali mu makomera, nga bali maki? Mumuyinza okuba temumanyi nnaku eri mu makomera, nga bali mu makomera baasibwa nenga omusango gwe bamusibira si yagukola, era ng'asaavinga ekibonerezo ekitali kiki, nga bamwambaza kintu kirala. Munafu gwe temuyirako omusajja gwe bagamba wano yali sheekhe ne batuuka ng'omuntu osiba otya omuntu empingu booti anafuye, si bwe kiri? Kiregeeza tasobola kwerwanako, ate n'omutta n'omukuba mu maaso g'abaana be. Seeka kirevu mu maaso g'abaana be nga gwe atalina baana. Kiregeeza omusibye empingu tasobola kudduka. Kalwaliwo seeka twantwawe mumanyi bulungi sheekhe wa ummeeno ne muganda we tewali bamanyikiddwa gye bali. Omuntu atasobola dde okuba n'empisa etunga engugi, n'empisa etunga ki engugi, ng'okimanyi tasobola kuginfumita, naye gwe n'osalawo n'okwata bulooka ey'amaanyi n'ogimusiba ku bwereere, n'okwata paasi atagenda kuddiza luyi. Bw'osobola okukola buli kimu ky'okoze n'ogimuteeka wano mu kifuba. Bwe yali badde amaanyi g'abanafu ate n'ofuuka alwanisa abanafu. Bino oluusi byetaagamu humanity. Kuba ndeese mungi baddu ba Allah. Assalamu alaikum. Oluusi byetaagamu ki? Humanity. Wa quwwati kullu dhaifu. Omukulembeze ow'amazima gafuuka amaanyi g'abanafu. Ng'omunafu akimanyi n'abange ettaka lyange balitwala, nenga ddala nina ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino lyange, ekyalo kyonna kibadde kindabanga ettaka lyange, wallahi tunaagenda mu mateeka omukulembeze waffe mwenkanya ebyange bijja kunziriza nga byaki byange. N'olwaliro osanga abantu nga bafuuse mmomboze ku lukalu luno olw'ensi olw'obunafu bwabwe, ate nga bakirimaanyi be batudde we baali badde batuula. Ekyo temukimanyi? Ne baleeta buleesi guleda ne bayola abantu bonna ne babe bonna abanafu. Ne kati kambawulira ekintu kiri kimu. Assalamu alaikum. Aya gye ttandise n'omugitegedde. Ani kabaka wa bakabaka bonna?
Allah subhanahu wa ta'ala yenna nyiri bukulembeza abo wagwa bayagadde era kino njagala nkibagambe alwanira abanafuwa waggulu wa kitiibwa Allah. Assalamu alaikum. Omuntu olusi omulemesa wano n'alema okukukwata yeekyawa ku mutima n'alyazaamaanyizibwa edduwa gwe balyazaamaanyiza eri mustajabe yanukulwa. Nosanga omuntu ng'akaaba amaziga ku musaala naye ng'alina ekitonde kyatadde mu dduwa naga Allah ayi Allah ndi munafu gwe walwanira abanafu n'ensonga zange ziyingiremu. Sajja tetumusobola alina ssente gwe walwanira abanafu byonna n'abibuuka nadda ku mutonzi yakuwa obukulembeze. Assalamu alaikum. Omusajja ono bye bigambo byali okuwandiikira wa nusfati kullu madhulum era subhanallah. Assalamu alaikum. Yo yalwanirira buli muntu yenna gwe balyazamanyiza gwe bakoze eki oli kasaba kulyazaamanya omukulembeze ow'amazima nga ganedda mu mbeera yonna ebyo no biri ku buli mutendeera gonna ku buli muki oba oli taata waka oba oli maama oba oli ku mulimu oba oli mukulembeze buli gwe balyazamanyiza omukulembeze omwenkanya akira n'agamba wadde wano tewali ssente naye ono ye mutuufu. Ono ye muki ye mutuufu. Agenda mu maaso n'agamba nti al imamu al adir ya amirul mu'minin amuga omukulembeze omwenkanya karra'i abeera ng'omulunzi shafiqu ala ibirihi omulunzi ow'ekisa eri ensolo zalunda twala eŋŋamiya. Assalamu alaikum. Yagamba karra'i abeera ng'omulunzi tese bulungi shafiqu ala ibirihi oyo alunda eŋŋamiya ze. Mumanyi kibayita omulunzi kiri gye bagambye nti kullukum ra'i kulli ra'i mas'ul an ra'ayati buli muntu mulunzi era buli muntu agenda kubuuzibwako bye yakolaki bye yalundanga. N'ekirungi yakimenyaamenyamu wano n'agamba obulunzi bw'agamba arrafiqu biha ng'alina ekisa eri ensolo zino zalunda. Kitegeeza omukulembeze yenna ng'olina abantu Assalamu alaikum b'omanyi nti bali wansi wo gwabavunaanyizibwako beera n'ekisa gye bali beera n'ekisa gye bakolaki gye bali. Oli taata waka wano waliwo bavubuka Assalamu alaikum Allah akuteeka obuvunaanyizibwa obw'abaana bo katandikireyo wansi n'omukyala gwe wagenda n'owawankula entalo n'ogamba nti omwagala oyagala muwasa mumpulira bulungi Assalamu alaikum n'ozza owankula ne bakuleka omukyala n'omufuna omuzaddemu abaana wekimala okuggwa abo bonna bakuvunaanyizibwako n'osanga omuvubuka ku lukalu luno olw'ensi nga wallahi asudde obuvunaanyizibwa. Abavubuka bazaala abaana n'anyiga mapeesa eyebbali bw'ati n'azaalayo abaana n'amala omwaka mulamba wadde 10 nga kivudde mu nsawo ye kigende eri omusaayi ogwo. Gwe ddala oli wakisa eri omwana w'oyo omanyi kyanaavaamu mu nsi muno. Abavubuka musoke mulinde mmala okusomeza tugenda kubuuza abavubuka abasajja bakulu kwe bali ku nsi kuno mumpulira bulungi bakeera ku lukalu luno lw'ensi n'aba n'obufumbo obuyimiridde bwe buti mumpulira bulungi n'agenda n'anyiga amapeesa ebbali obwo bwenzi mumpulira bulungi kati oba ozadde omwana wa bbali Assalamu alaikum alina musango ki ye ng'omwana alina musango ki so mulindeko bakama bange tugenda kudda wali ewatuufu ku sayini y'ebibuuzo ani yakutuma yeeyo nosaba omuntu nasalako bulungi bw'ati kale ekyo nyinza okuba ndeese kinene kandeete kye tumanyi obulungi Assalamu alaikum ekyo nyinza okuba ndeese kinene kandeete kye tumanyi obulungi. Allah ne bukeera enkya ku makya yaggulawo emiryango n'egyokuwasa abasajja si bwe kiri. Olina akera n'awasa omukyala asooka n'amuteekawo n'awasa omukyala owokubiri n'amuteekawo. Kino kankibagamba olwaleero tewaliyo society esinza okukosebwa ku lukalu luno lwansi na kuwasa mukyala asukka bw'omu nga society y'abasiraamu. Lwa nsonga eri egi abantu omulyango ogwo tebaategeera baguyingira batya.
mumpulira bulungi tebategeera bamanya bumanya simanya mathna babiri wa thulatha basatu oba bana tebamanyi nti buli buvunaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba atya mu aya eyo nga kira wa in khiftum yagamba atya wobanga otidde okwenkanyankanya fawahida wasaki ola waleese okwenkanyankanya wobanga otidde nga tosobola kwenkanyankanya bakyala abo nomanya nti eno nguze koota y'ennyama nini kanteekeyo koota ono mugulidde olugo olusooka ku mbiri nolikanda omugulire ng'otidde okwenkanyankanya teweetantala noggulawo omulyango ogwo. Abasajja bafuuse ekizibu ku lukalu luno lw'ensi okutiitiibya omuntu gw'olabye olw'eggulu ne weerabira omuntu gw'olaba ku makya. Sebo buli wolaba Coca-Cola shape bano besangulizaako ebisooto. Era osanga omusajja omukulu ng'ayimiridde ku magulu gabiri ali kumatiza mukyala gw'ayitanga namba 2 nti nze gw'olaba tebampa mmere waka. Nze nabakoowa dda njagala muntu andabirira obanga oli mukazi ng'omusajja bw'atyo bwakwanye mmanya tategeera era tomwa mukisa kubanga naye bw'atyo wagenda okwogerako ng'anoonya namba mmeka 3 omusajja ategeera akugamba mukyala wange gwe nasooka okuwasa sina buzibu naki naye era mwagala n'abaana bange nenjaga naawe nkole ki nkuwase ne sina buzibu na mukyala wange sirina buzibu bonna. N'abasajja abakulembeza ebyo n'omusanga ng'ekyo ssebo ye kyakulembeza kusiiga tosi na busaba n'abali emabega naga abo natomera Allah natomera njagala kwenunula. Manya omukazi nti naawe waalibanga akola bwatyo naye buli kire nja kumakya nga bigambo byakwogera. Assalamu alaikum. Agenda maaso agenda ki agenda maaso n'okutunnyonnyola omukulembeze omwenkanya. Ekisookera ddala kye tugambye abakarai abanga omulunzi oyo ng'alunda endiga ze alunda eŋŋamiya ze alunda ebisolo byonna n'agamba arrafiqu biha ng'alina ekisa gye bikola ki gye biri. Yagenda mu maaso n'agamba assalamu alaikum naga alladhi yartaadu laha ng'omuntu ono anoonyeza ensolo zeezo yani atiyaba almarai ng'azinoonyeza essubi eddungi emmere ennungi. Kuba ntegese bulungi mumanyi ensolo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Mumanyi ensolo ng'ozirunda osobola okukwata mumanyi ensolo bate muzimanyi. Ani yali alunzeeko wano tufune ekyokulabirako ekirungi. Ani yali alunzeeko? Waliwo ng'olunda osobola okukwata oba kye bayita zero grazing si bwe kiri okwata ente oba embuzi n'okerenkya ku makya n'ogenda n'ogisiba ku ttale naye wogisibye weegenda okulya n'okusiba enkoodo n'ogisibawo weziwera 7 n'ogenda n'ogiwa amaki amazzi. Womala ogiwa amazzi n'ogikyusa n'ogiteeka ku muddo omuki omulala n'ogisibe wala ewali amuki ewali omuddo omulungi. N'osangira ddala omuntu osangira ddala omuki omuntu n'akwata embuzi n'akwata ente mumpulira bulungi ye nga wagenda ku ttale awo wennyini watali muddo wasiiba ente n'ogana naye kati ono okusiba ekisolo wano we yakisibye naye nga waliwo omuddo n'akisiba wano tima kyebyo. Nga buli muntu kukuba ayita wakiraba kuno ku nsi mbanga muwangaala waliwo omusajja omuvubuka yafa yakola ki mumekinge sure nga mukola amannya amalungi amaki amannya amalungi. Allah yamujjula n'ava mu bulamu buno obwensi wamala okufa ne bakukyalo ne bagamba mutabani wa gundi yafudde wali ku kyalo ewa gundi nti yafudde aliwa nti ono abadde atera okwambala bwati ne bwati kyati tunnamutegeera aliwa tomumanyi adatera okuteerako gambutusi tanajja abadde atera okuyitawo kagali nti paka ebatuuka ne bagamba abadde atera okeera n'asiba ente wali agisiba mu kifo kimu awatatera kuba muddo nti ente ngitegedde naye sinnamutegeera kati ente okutuuka ekiseera nga emanyikiddwa okusinga gwagikola ki
kitegeeza ogireeta nga n'obudde tebunnakya, si bwe kiri? Togikyusa, ojja okuginonayo nga n'enjuba ekoze eki? Ku ttale okwo kubeerako kibayita obuwulula. Mumanyi kibayita obuwulula? Obuwulula mubumanyi obuwulula? Embuzi oba ente kasiteeka lya eba yakusala buki? Buli kirwadde ekiri mu bantu ne mu bisolo mwekiri. Ani erinnya gwe lyali lirumyeko? Erinnya lyali likulumyeko obulungi. Subhanallah, laba n'erinnya liruma. Likuluma bwe n'otunula wansi bw'oti. Naye nga n'omuntu awoggana ne liddamu okuluma akunyiiza. Nga toyagala kintu kyonna kikole ki? Erinnyo lyaluma ente. Nekaaba ekiro kyonna. Naye nga tamanyi kigikaabye. Nibagee nti ekaabira ki? Olwakiro bwendaga eno ente eyinza okufa. Naye nga linnyo bunnyo, naye nga erikuluma. Ne bagisala. Omusawo agenda okujja ne bagaa linnyo liribadde gikola ki? Tulaba ennyama yonna terina buzibu bwonna. Kati manyi gwe ng'omuntu bw'ogamba nti enkuba etandise kannyingire neggame. Oba mpulira bulungi? Manya n'ebisolo biwasibyeyo enkuba ekoze eki? Etonye. Kati baleeta ekifaananyi ekyo nga balaga omukulembeze ow'ekisa. Ebyo nga bw'olaba oteeka obikola mu nkola entuufu, ne mukulembeze ow'amazima bw'atyo bw'ateeka okukola eri Assalamu alaikum. Eri baakulembera. Eri baakola ki? Ebigambo byange saagadde bigenda nnyo wala. Njagala kuddayo kubajjukiza aya gye twatandise naye insha Allahu taala. Assalamu alaikum. Aya gye tusinziddeko egambye kulillahumma malikal mulki, gamba ayi Katonda wange omufuzi oba kabaka w'abakabaka bonna. Kitegeeza obukulembeze bonna obuli ku lukalu luno lw'ensi Allah ameggulirako bumegulizi byonna ebiriko. Omukimanyi enkuyege zirina sisitimu esobola okusinga eri mu makaago. Ekyo si kibagambye? Enkuyege ze mulaba. Ani yali atemyeko ekiswa n'akitema n'atuuka ku nnamunswa. Yatufuna ebyokulabirako ebirungi. Gwe okimanyi nti bw'otema bw'oti ekiswa waliwo enkuyege ezijja bwe ziti nga zaagala okuluma naye nga zirina emitwe eminene n'amannya amanene. Abo basirikale. Abo baki? Gy'okoma okusima ng'ogenda munda ate zaawukana. Z'osanga munda si zimu ne zibadde eno ku ki? Eza waggulu. Ate kasaka kutanda n'ogwira ddala wali ku nnamunswa waali. Ojja kusanga nga zaaterezaawo olutereeza. System. Nga munda mulimu n'enswa. N'ekibagamba wano nti wojja n'otemako ettaka olwaleero ku kiswa. Enkyo ojja kusanga enkuyege zizimbyeko ettaka eddala. Si bwe kiri? Bw'ojja n'ojjako ettaka ebbisi era ojja kusanga enkya zizimbyeko ki? Wallahi n'olijjako ojja lijjako paka wose omukago ogusembayo. Era ku kufaako enkera nga zizimbako eddala. Ani azigamba? Ne bagamba mufune ebyokuyigirako eby'amaanyi ku bintu bino ebitono. Ebyo Allah yabikola. Walabye akawuka konna ng'olyo akagaati booti, n'osanga nga bukunkumuka bugudde, n'osanga akawuka nga kazze okulya akagaati ako, naye nga kalwana kulya kagaati akawuka male kakute kagende. Era ojja kusanga kalwana kusitula, si bwe kiri? Kajja ne kasitula ne katwala. Kati akawuka kafunidde amagezi nti kansitule tutwale tuliire wamu ne baki? Ne bannange. Gogwa ku nkota ya ffene ogirya paka bokola ki? Okomawo owunya ffene ewaka. Kali kawuka goli muki? Goli muntu. Eyo sisimu bwagijjawo. Enjuki nzibagambye, enjuki muzimanyi bulungi. Etegeera etya negamba nti buli kiri kanzijjemu kino, na kino kanzijjemu kino, na kino kanzijjemu kino, ne zituuka n'okugenda mu ttooyi mu musulo naga kanzijje ekirungo kyenjijjayo tuteeke mu mubisi. Assalamu alaikum. Ani abiwa amagezi ago n'obufuzi obwo? Taba Allah. Bana aba Allah. Aba Allah.
Allah yagaba obufuzi kugamba obufuzi bonna ameggulako bumeguzi ne bukene kya kumacha Allah nakuwa obufuzi nga bwe mbagambye ne bukene kya kumacha ngo olisse maka olina maka ngolina maka Allah nakuwa nga gwa kulembera abaana abo nera bukene kya kumacha Allah subhanahu wa ta'ala agamba tu'til mulka man tasha obufuzi abo waba bakoze eki baba yagadde Allah asobola okuwa obukulembeze eri omukazi ng'omufuga ne bukere nkya kumacha wallahi omukazi nga agenda kunoba tanoba ko lwagenda tanoba ko lwakola ki omukola byonna n'omukola byonna byokoze nakutunira bwana kakandire likadde wendi bonyebonye oba nakere nkya kumacha n'omukola akantu katono bwekati newe mutuula mwenna ne muggwayo aganze enkomezaawo ebyange ngenzi kulembeza Allah bukujjeko Allah nakuwa abaana nga bakuwulira nene ukire ekya kumacha ngo otandika okwesongamu enwe booti noga mmwe baana mmwe temukimanyi nti nze kitammwe munafukamira malalo wasula obuvunanyizibwa mumpulira bulungi bannange nenga wali Allah akikugondezza mu ntandikwa twagamba Allah banga akuwa obukulembeze okay kanchete kukulayinize nezaffe ez'obukulembeze buno obwensi Allah bukene ekya kumacha Allah nayogeza omuntu ebintu nakola ebintu nga byonna wallahi olaba yateekeddwa bakulembera nenga omuntu mu kusoma kwesikwe kuli okw'amaanyi Allah abanga agenda mujjako obukulembeze ebyo byennyini byamuwa byamujjako nakola ebintu nga alaba ataddemu amagezi mangi naye nga bigenda omusuula nga bigenda okukola ki Allah subhanahu wa ta'ala akujjako obukulembeze nga bwabakoze ekibwa yagadde wenjagala okusembyayo nga ziyemu katono agamba Allah subhanahu wa ta'ala watu'izzu man tasha era Allah subhanahu wa ta'ala asukkulumye gwabakoze eki gwabayagadde wano field kije musinga okumanya obulungi field kije musinga okumanya obulungi si abayimbi abavubuka mupiira abayimbi si wegiri abavubuka bamanye nnyo ebyo nati hadithi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba sittatun la antuhum wala anahumullah abantu bamiteeko mukaaga aganze mbakolimidde la antuhum wala anahumullah baliko n'ekikolimo kya Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka munagamba nti mulimu omuntu wayuizzu man azza Allah wayuzillu man azza Allah nti waliwo omuntu akakkanya oyo Allah gwasitudde ate waliwo omuntu asukkulumye Allah gwakakkanyiza Allah yamukolimira Nabii namukolimira omuntu akakkanya oyo Allah gwasukkulumizza wala batu Allah byasukkulumya ekyo njagala mukimanye muntu ki Allah gwasukkulumya ku nsi kuno ranka kyesenga esinga okuba ey'ebbeeyi tudde mu byeddiini musooke muveko bya president ranka ku lukalu lw'ensi ey'ebbeeyi muntu Allah kira kya kumakya namuyita nabiyullah nabbi Allah najja obwannabbi mu nnyumba yo bane ranka y'amaanyi nabiyullah nabbi wa Allah ne Allah mukiwire al-ulama warathatul anbiya ale obusiramu ne butukaza ne bugamba nti abamanyi mumpuize bulungi abamanyi be basika baba nabbi kiri ekitiibwa kitegedde nti kibede nagamba al-ulama warathatul anbiya abamanyi be basika baba nabbi kano jja ku mulembe guno gutuliko muntu ki bwe bakakkanyiza ku nsi kuno kusinga omu bane bakakkanyiza abamanyi subhanallahi malikal mulk nguluna kuloni bajja ne bakugamba olwaliro luno simanyi kiri wano waffe Allah atusaasire Allah akole ki omuntu akola programu y'omukolo gwannika akadi nika kitegeeza ki sikusiba nika eno mu maaso ga kitiibwa Allah ni akikola si muwalimu mumanyi ono yakulembera mu nsonga eno wallahi kyekinyusi kyannika n'omuntu n'akola budget okuva ku A up to Z nga tataddeemu baasa ya muntu agenda kubasibanika nga tagitaddemu ntebe biki byonna nabikolera amaliriza wali nakuba akamanaje nasa muwali musoko ojja katono wano engeri gye mbadde ntagalatagala nina abagenyi bangi ne mbadde nsaba n'abaana bakunsuire ku wali ku kkubo n'ogamba ono nga kakkanyiza nnyo omumanyi sekankata yali anyumya ekigambo awo emabega yaga waliwo abasama babwiru betaga basi banika uyamaliza naga wano waliwo ko kasente fa alhamdulillah olu yamaliriza namuvuga nafako wamuteeka namuwa omugaati olina kulamba alusi olina kulamba akoze eki alusi nakuwa omugaati otambula otunula bali ngolobooza asaaga nenga ali mu mutuufu abamanyi twabakakkanya
ate ne okumanya kale eyo kirese wala buli muntu ajje esimu ye bwati olwaleero genda waliwo batereka music ne Qur'an njagala mbuyire Qur'an mekezi Qur'an kweli ku simu yo hadithi mekezi iri ku simu yo abalimba meka bali ku simu yo kati womaliriza genda ku nyimba mekezi iri mu simu yo buli wotekako obuzindalo bwoti oba ulirizaje okwepicha nobera mwebyo nge bagamba wiriza ku Qur'an olinga abutuka pate Salamu alaykum oloboso kulumiza baluwa kati Allah ekitiibwa yasalawo n'akiwa okumanya ebintu byafuuse bizibu kale ogombala twongera ogukuba mu layini ey'ekiwalimu nti omuntu yenna Allah abakusobozesa n'osoma obwalimu tekitegeeza kutuula wansi oleme kukola kubanga oba olina obuvunaanyizibwa bw'olina eri abaana bo oba nteese bulungi naawe wasa abakyala si bwe kiri gwe ki ekikutambuza mu akiika z'abantu n'osala akiika leero n'ogenda ewooli nga naawe ozadde abaana tobasalidde ki akiika negula embuzi 3 nye zibeere wakaawo zizaalenga kere nkya kumakya kola emirimu gyo buno obeere buweereza teese bulungi ne bannange muwengako abamanyi ekitiibwa waliwo omuntu wasobola okujja n'ayimbayo verses n'osanga buli muntu akwata mu nsawo n'akola ki era Allah atugamba akakkanya oyo gwaba akoze eki gwaba yagadde wa barakallahu fikum nyinza obutasingako bakama bange wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.